Amagye mu Kampala gakyalimu nnyo. Amagye mu Kampala gakyalimu nnyo. Gwe oba ogenze munnange okubaako by'okola e Kampala musululu moja bwe batyo mu layini ku buli street gy'oyitako ojja kulaba nga bayitawo nga batambula n'emiggo gyabwe. Ensonga gye bawa muganda wange yakubeera nga baziyiza abaagala okulwanyisa enguzi. Very funny. Ensonga eriwo yakubeera nga baziyiza abaagala okulwanyisa enguzi. Munnange security deployment ekyali y'amaanyi ku streets z'omu Kampala gwe muganda wange ampuliriza. Era gwe wenna ali gy'oli oyagala genda Kampala suubira okuba nti abasirikale bwe batyo mu nnyiriri bayinza okubeeramu obanga 20 oba 15 bwe batyo 10 nga batambula n'emiggo. Ani agamba balina oluteekawo embeera eri eyaffiya? Kati munnange Uganda Police Force bwe batyo batukakasizza nti kituufu abampi n'abawanvu mwe bali mu Kampala abambadde uniform ez'amagye era bagenda kusegerera ku streets z'omu Kampala paka nga bamaze okubeera nga bakonfaminga nga bakakasa nti tewakyaliwo kutya kwonna nti wayinza okubaawo okwekalakaasa ne mu bitundu ebirala eby'eggwanga yonna nti mu bibuga yonna ggwe oba mukono oba wa ebyo byonna bisuubirwe nti ggwe nga kyolabye Kampala naye bwe kiri kuba basuubira okuba nti abantu bajja kujja beekalakaase. Oba oli awo ate ako ke kabonero akalaga abantu nti amaanyi gammwe gatiibwa nnyo era obunkenke bw'amaanyi bwe mutaddewo, naye ekyebuuzibwa nti bano babateekako ku nguudo era bajeti eyita ey'okubeera nga babakuumira ku nguudo bwe bataatondoke kugwa bigonga enjala ebaluma. Kubanga kati abo nabo bali awo bakola naye ate waliwo babboosi eri abanoga ka bajeti akabeera kafulumye. Kakati awo agenda okukuba omuggo nga munyiivu nnyo nti naawe ekalakaasa obadde ki. Kati munnange okuviira ddala wiiki ewedde poliisi n'amagye bwe batyo baabayiwa ku nguudo mu Kampala olw'ensonga y'okwekalakaasa okukutambula nga abantu bagenda ku palamenti abavubuka nga beemulugunya ku nguzi efumbekedde mu gavumenti ya Museveni n'abasuubiza nti ngenda kubeera nga ate mbaanukuza muliro kubanga muzannyisa muliro. Kakati munnange obunkenke obuliwo nga tulaba security y'amaanyi nnyo ku nguudo z'omu Kampala n'emmotoka muganda wange eziriko emmundu, emmotoka eziriko emmundu zipatro zitambula buli wamu. Kibuga bakirambula n'amajegere bazita kuyita ziri mu majegere ziyite ku nguudo z'omu Kampala. Tibana abasajja si bayangu agireeta nebomola oluguudo naye nga yagamba ndaba enguudo nfu. Ebyo twabimanya tujja kuyisaamu zi majegere ensonga kiki tuzikola. Kakati SCP Kituuma Lusoke ono nga ye police spokesperson agamba nti mbu bakyaliwo bakyafuna okutiisibwatiisibwa mbu kati abantu bebatiisatiisa nti wagenda kubaawo okwekalakaasa mu koonaazi ez'enjawulo ekibaleetedde okubeera nga bakyalemezza amagye ku nguudo z'omu Kampala. Era bw'atyo n'agamba nti baafunyewoko ku kkuru ku intelligence mbu eyaabo ababadde mabega w'okwekalakaasa era n'ebigendererwa byabwe mbu era
bino tugenda kuba tubitegeera, bagenda kuba babipublicizinga very soon. Tugenda kuba tubitegeera, bagenda kubyasanguza nti bafunyewo kukukuru. Jukira General Museveni bw'atyo yabadde yatutegeezezza nti ye kyayagala, ayagala abo abakwate babeera baagala okubatsonyiwa be baakutte, bamubuulire abali mabega w'okwekalakaasa bane babateekamu ssente. Museveni kati naye muganda wange ayagala bano ate baakutte be babeera bamubuulira. Talinaawo nti oba kunoonyereza kwonna, naye ayagala bano babeera bamubuulire. Kyokka ate bano nabo bakubwa emiggo emizibu, mutubuulire. Kati mukwetaasa bajja kugamba batya? Ebyo olwedde batubuulidde nti balinawo kuru, kubanga bo kye baagala nti abantu mu kifo ky'okubeera nti balumwa ku nguzi egenda mu maaso, nti oba balaba abaana babe basomera wansi wa miti, UPE, byonna biri awo byakona n'ebirala byonna, nti ebyo abantu tebalina kubeera nga babifaako, birungi nnyo gye bali, era tebalina kubeera nga babyemulugunyaako. Wabula abaawo okwemulugunya kwonna, wateekwa okubaawo abakiri emabega. Mutubuulire abo abagezaako kubabuusa bani abakiri emabega, kuba tetubasuubira mwe muli bajega, temusobola kuvaayo kwekalakaasa. Basuubira okuba nti ekisinga okubaluma kwe kubeera nti nno abantu bavudde awo we baali babakwatira mu bujega, era abantu bo tebasobola kuyimuka ku lwabwe, wabula walina okubaawo ababali emabega, era balina okubeera nga baboogera. Nabo tebabamanyi, wabula baagala bano baba babuulire, kati ngo baba bamaze okubakuba kibooko. Naye Uganda bannange, kakati munnange ku nsonga y'ebisiyaga, kubanga jjukira nti abeekalakaasi abamu baatubuulira nti abasajja munnange bano mu kuvuga empanka, sajja baatuvuga empanka. Kati olusoka agamba nti ebyo si bituufu, abaserikale baffe bafuna waya saamala, oba naye bukakafu ki tebafuna waya saamala mu amayingi ya boole? Sisuubira kubanga n'abaana be baakwata, mujjukire mu kampeyini 2 abaana abawala batya buti kwogera kubeera nti bajja kuswala, naye babulidde bakyala bannaabwe, naddala abo ababayambako okubeera nga babasuulirayoko ku kasente. Toliwo abantu abali mu diaspora kati nga balina boogerezeganya n'abaana abamu ku abo, kati babeera bakyala bannaabwe, kati n'amubuulira nti munnange eri sajja lyanzikakkanako, gali agasajja ggwe gaakaluba buli wamu, kayiteebereza. Kati abasirikale abo ddala embeera eyo baleetera okubeera nga bakuba ne bakaba baba amasasi, ne bannaabwe okubeera nga babakuba amasasi. Obusungu obwo ddala kisoboka okubeera nga bafuna wayase amala. Nze nange ekyo nkyebuusabuusa, kubanga bakozesebwa okubeera nti mugende patrol basombe abantu bakama babe basobole okufuna ku ssente, bo nga bali awo bagamba bali trapped mu makkati awo. Kale Lusoke atugamba nti ebyo naye yabisanze ku social media, era yagambye nti Spare Ssentongo mbu yasooka biwulirirako ng'agamba nti yafunyeewo victim, ng'agamba nti ba officers bwe batyo munnange baamukwata, ba officers bamukakkanako. Lusoke agamba nti okumanya si bituufu, kubanga abasuspects bonna abaakwatibwa mbu ku lunaku lwennyini olwo baatwalibwa mu kkooti, titeri n'omu yasigala mu custody, anti era bwe babakwata ne babatwala. Jjukira beekalakaasizza, kati awo babatwala mu kaseera ako, oba oli awo tetumanyi time nti baamala bbanga ki eyo, kubanga bw'ebanga oba reepu esobola okubeerawo ne mu ddakiika 5 ebeerawo, ddakiika 15, 2, 3, kisinziira enjala y'aboofiisa gye baliko.